Ekibiina kya National Unity Platform butongole kifulumiza olukanga lw'ebbaluwa era ekiwandiiko ekikakasa nti wabaddewo olukwe lw'okutta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu bitundu by'e Kabale Kigezi olunaku olwaleero. Ebbaluwa eno egamba nti amawulire gano gaaweereddwayo abanene okuva mu European Union abawadde President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nti bagudde mu lukwe okusinziira ku satellite zaabwe nga Mwai Museveni ne basajja be bategese okuttira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero wali mu bitundu by'e Kabale Kigezi era nga byonna wedda bye mulaba eby'okudireyingisa Kyagulanyi okumuzibira amakubo babadde baagala atuuke mu budde bwe baateeseteese okumukubiramu amasasi ate aveeyo e Kabale nga tugamba rest in peace bagambe mbu abayeekera ba ADF be baamusse olw'okuba yabadde atambula ekiro mu kitundu ekyo ekirimu abayeekera. Kati nno Kyagulanyi ne yabitegedde ng'obudde bukyali ku makya ga leero ebbaluwa bwe yafulumye okuva mu European diplomats mitala w'amayanja ne babuulira Kyagulanyi era ne bamuwa obukakafu ne recordings era na byonna abaani abali mu lukwe abateeseddwa abagenda okumutuusaako obulabe buno n'ekifo we bagenda omutuusizaako obulabe buno era Kyagulanyi olwategedde bino n'asalawo enteekateeka ze bwe yadde azipulaninze azikyusemu mu labadaba style aleme kugwa mu budde bw'abali babadde bategese ndi ssaawa okuva ssaawa 12 okutuuka ssaawa emu kitundu 2 balina okumaliriza obulamu bwa Kyagulanyi bw'anaaba afuluma Kabale ng'atadde e Kampala bagambe nti abayeekera ba ADF bamukubya amasasi mu kitundu ekyo eky'e Kabale. Kati nno obwedda byonna bye mulaba nga bitambula bikolebwa badde bagula budde kutuusa mu budde bwabwe bwe baateeseteese okumalirizamu obulamu bwa Kyagulanyi. Mpulira ennaku ne kansooke nkusomera ebbankaluwa eno efulumiziddwa mu butongole ekibiina kya National Unity Platform ekakasa akatambi kali ke mulabye omusajja azze n'abuukira Kyagulanyi ng'amaze okutegeera nti n'enteekateeka zikyuse ate tagenda kutuuka mu budde bwabwe ne bagala at least omusajja mufumisi kifo kiso mu bulago bikomaawo tugambe rest in peace bagambe mbuna abantu be tebali tebamwagala abadde abeesibako bwesibi so nga bibadde bipange. Ati n'ekiwandiiko kigamba bwe kiti okuva mu National Unity Platform nti this morning we received a reliable intelligence from some European diplomats diplomatic sources of the planned attempt on the life of President Kyagulanyi Ssentamu Robert aka Bobi Wine and other NUP leaders at the planned NUP mobilization events in Kabale district. This caused us to make strategic adjustment in our programs for including concluding our events earlier than planned. We shall release a more detailed statement in due course. We remain very grateful for the massive and warm reception received from the people of Kigezi. Jambo si byakusaaga ebintu si byamannyo wenu abasajja bamaze okukibala nti Kyagulanyi tagenda kuva mu Western Uganda ng'akyali mulamu nga bwe baali baagala okikolamu Arua naye ate n'akibuuka n'olwaleero badde bakitegese bulungi nnyo nga bamaze okutegeka ekifo era badde bagenda muyisa mu makubo ge bategese we bagenda omukubira ebyasi bagambe ADF ye yamukubye. Ati n'ekiwandiiko kifulumye okukakasa akatambi ke mulabye nti badde baagala kumukufumita kiso olw'okuba bamaze okutegeera nti bye badde bapulaninze biganye kwe kusindika kira waabwe ajje wakirafumite Kyagulanyi ekiso ebyenda biike mugambe rest in peace abantu badde tebamwagala abadde abeesibako. Ekiwandiiko kibadde mu Luzungu ne kansooke nkize mu Luganda ate tulyoke twogere ebigambo bulungi ng'ensonga eno tugyekenneenya nga ffenna bannankyukakyuka ne banna people power. Ekigambye ekiwandiiko mu Luganda nti amakya ga leero twafunye obubaka obukakasiddwa okuva mu nsonda ezeesigika mu banene okuva abazungu okuva mu Europe ne batutegeeza nti waliwo olukwe lwe baguddemu okusinziira ku satellite zaabwe bazitunulamu mu gavumenti Mwai Museveni naye bategese olukwe lw'okuttira Kyagulanyi Ssentamu Robert President mu bitundu eby'e Kabale ko n'abakulembeze ba National Unity Platform abalala mu lutalaaga lwalimu okutalaaga eggwanga mu district ey'e Kabale. Nti kino kyaleetedde ttiimu ya Kyagulanyi n'ekibiina kya National Unity Platform kyonna okukyusaamu n'obwegendereza
mu program za Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine zabadde alina okutambulirako olunaku olwaleero mwe mwabadde n'okulaba nti no balina okumaliriza okwogera eri abantu b'e Kabale ng'obudde bukyali wa misana tukubulaba nga basajja tebannamuteeka mu ttajja yaabwe bwe batu n'akabu. So nti bajja kibiina kino kijja kufulumya ekibiina kino kijja kufulumya ekibiina kino kijja kufulumya obubaka obuwandiiko oba obugaziye obulungi obunnyonnyola ku nsonga eno n'amawulire ge baafunye nga baagala okutta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu bitundu bino eby'e Kabale. We remain very grateful ne bagamba nti tusiima nnyo twebaza tuyozaayoza abantu b'e Kabale olw'omukwano omungi gwe mutulaze ebbugumu lye mulaze bwe mubadde mutwaniriza mu kitundu kyammwe eky'ekigezi. Ndowooza ebigambo mubiwulira abasajja tebayinza kulekayo Kyagulanyi Ssentamu abalabise bw'ati. Bagambanga ensi abadde bagibuulirawo buli lunaku olukya nti Kyagulanyi mu Western Uganda talina buwagizi n'akamu, tebamumanyi nakumumanya n'ennyai temanyi kulyogera era tewali muntu ayinza kuwagira Kyagulanyi. Mbu bino bimulaba biri wano Kampala wano Kyaddondo Kamwokya Magere we bamuwagira mbu naye ajja agendeko mu Western Uganda akakaseno tewali buwagizi na bumu. Kale nenzijukira akatambi omukulu General Muhoozi Kayine Lugaba bwe yali ayita mu district y'emu era mu town y'emu n'ey'e Kabale yavaayo awuubira abantu tewali muntu n'omu yamuddamu wadde ababooda baasigala bamukikimba n'avuga emmotoka ze ng'ali bw'omu awuubira mpewo n'avaamu. Kyensonga kibadde baagala okulemesa ne Kyagulanyi okuba n'abantu leero basobole okugyayo nti tebamwagalirako ddala mu kitundu kino naye ate kye baswadde ate olukubadde baalutegese dda nti balina okumumaliriza olwaleero talina kweyongera okutambula ggwanga Uganda. Kumba ate waliwo kamera Kyagulanyi ze yateeka zimulengera wala ze yateeka mbire mu bbanga nga zo zeetololera ku mwami 7 n'abo baakozesa okutta abantu nga gwe zitambulirako bwe ziti. So olwalabye nga meeting etudde ng'olutuula lutudde kamera ne ziruloba bwe papa ne zitegezaako Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nti ssebo kati nno olukwera okukujjambulamu obwensi luno olutuuse era nga e Kabale gye kiggweera essaawa bwe ziti obudde bwe buti mu kifo bwe kiti. Ko Kyagulanyi Ssentamu nti kati tukoze tutya tukizanye bwe tuti paka nga kiwedde. Abasajja badde bamaliridde okutta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero kasinga tuli mu rest in peace. Naye Mukama w'amaanyi, Mukama wa buyinza nti bino byonna Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yabitegeera dda n'abeesooka n'abatega buli kanyomero n'abatega mbambegabe. Buli mwami Museveni wadde waliwo mbega wa Kyagulanyi, buli wadde eno waliyo mbega wa Kyagulanyi, buli wadde eno waliyo mbega wa Kyagulanyi. Kamera zitambulira ku Museveni buli wadda. Buli kyagala okukola Kyagulanyi kati Kyagulanyi yasooka okukiraba, yasooka okitegeera, asoma busomi bwongo bwa Museveni nti kati agenda kukola kino. Kyagulanyi n'adda ku n'adda ku Z. Mwami Museveni n'asigala ng'ali angaazi ng'abuuza Kyagulanyi engeri gy'abitebuseemu nga tabitegeera. Ebintu byanne bya ddala abasajja Kyagulanyi amaanyi gaalaze mu Western Uganda tebayinza kugastandinga kuba ensi bulijjo emanyi nti eyo Kyagulanyi tebamumanyi. Jjukira ne mu kulonda baatugamba mbu abantu bagendanga okujja nga bagamba president yamaze dda okulondebwa ballot paper zaaweddewo mulonde ba MP era abantu beyo tebaalonda amawulire ge galiwo kati kino badde bakiziyiza okuba nga tekirina kubeerawo. Naye ate Kyagulanyi yagambye abali mbulago ali mwami Museveni mbulago bw'ati amukutte abuza okumunyiga kumugatta. Agamba nti omusango gwe yatwala mu kkooti y'ensi yonna ICC olw'ebikolero mwami Museveni byakola ICC nekkiriza omusango ogwo guwozesebwe mwami Museveni anoonyerezebweko era awozesebwe. Kyamazemu mwami Museveni amaanyi kyamaze okumutema enteega. Kati kyovula mwami Museveni akola buli kimu mu magezi mangi afunewo kiddiiru kyonna kyagirawo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ensi etegedde nti no gavumenti yemuggyewo. Nale Kyagulanyi byonna bibuuse kubanga obubaka yasooka obufuna ali n'abalabisa. Mwalabye obwedda okuva Kyagulanyi lwe yatandise okuyingira Kabale obwedda bamukiika ebimotoka abantu nga balemerako nga babijjawo. Abamu ebintu nga abantu nga babifumita babijjemu omukka nga poliisi ebisikawo. Kyagulanyi wamu ng'atambulawo nga kye baliko kuddira eyingisa budde bwe aleme kumala in time batuuse mission backshooting emission yaabwe gye badde bategese olwaleero. Kati ate nga Kyagulanyi bwe yabiguddemu dda mwana ng'abitegeera zonna pulaani zaabwe naga abantu bali kuggula budde bwange buggweyo mangu mbanfune
ngwe mu target za banzi tekumbe nze mbalengera n'abakenga bwati n'abatunuya n'abasekerera n'aziva mu motoka n'atambuza bigere n'abayitako ngati basola mukwatako kuba kati batya wo mukwatirako international court yayise kanudde wait ogwo musango gwa nagomola mwai mu 7 nga gambo yo kofunza muteke mabusu nga bateka mabusu oba nato kujapa gendo okube nga nate jano ngefufugaza mwai mu 7 kati mwai mu 7 ali mu kuchako achikacha wagwa nokwesoboka dio bunyokola nga eliminate nga Kyagulanyi nate bigambo bira kabiremye Kyagulanyi awo yasukka ota kyali mwezo grades malaga tiwafa naye nga kisoboka okubaawo singa twazitoberedde nga tuli vigilant tuvula Kyagulanyi yayongera amaanyi mu security ye ate ne bakamera men n'abatekako nga bayitirivu buli omu abeera ku buli gwalaba musikale buli gwekengedde mu kitundu ng'alaba amaaso ge gatunula kutta gatunula kubakiira bamukubirawo ebifaananyi ati sport ne bitandika okutambula ensi yonna awo abadde ali mu lukwe n'asooka n'addukawo meaning mission ebeekoze ekyebeekutuse kati nno ebintu bya ddala olwalero Kabale ekibale kigenda okutukira ekibale kigenda okuggwera kasinga tuli mu maziga ensi yonna singa eyongobedde naye Robert Kyagulanyi Senta Robert Bobi wanagumiza na Uganda bagambe ebino etabitya kubanga bamusebe twali kyagenda kukola byonna jja birowooza kajja biplanning n'ebijja kufa bijja kufiiraawo kubanga waliwo mission erina okutuukirizibwa yakunula ggwanga Uganda Kyagulanyi agamba alina ogituukiriza oba atya mwami Museveni alina ogenda lwakitulaawo mule atandika okudulunda ente ze kati nno olwaleero obubaka bwa ntiisa ebigambo si byangu n'ate nga bye byalaali bye byaddala kiki ekibiina kiyisiza official statement national platform yisiza official statement nti olukwe baaluguddemu era lwabategeezeddwa badiplomati ba mu Europe nti badde bagenda kutta Kyagulanyi olwaleero e Kabale kwe kulaba nti bakendeezezza pulogulaamu yaabwe n'amaliriza ng'obudde bwa misana kuba Kyagulanyi amaliriza okwogera e Kabale nga ssaawa 8 so nga leero ssaawa 8 abadde byonna gy'avudde abadde akyatambula paka ssaawa 10 bwe batuukira ku venue wagenda okwogerera kati ssaawa 10 n'ayogera paka 10:40 ate olwo n'azivuga n'agenda ewalala meaning abadde avugamu obudde nga buzibye ssaawa 1 ssaawa 2 ssaawa 3 ez'ekiro kakati ebyo n'agamba kati tugenda kubigwamu tulina okufuluma eno ng'obudde bukyali n'abakuba akakodyo ne bo bennyini ne bawamba tent nga baagala mbu basooke beegayirire babawe tent baddemu bazizimbe buto abo bonna bateekinga time jukira muzimbe tent okuva ssaawa 8:9 mujja zimalanga 10:00 ate abantu bakuŋŋaana ate mwogere oba okiraba ate emizindalo bagiwambye musooke mubeegayirire babawe olukusa babeddize bye bawambye meaning nga bali mu ggula time Kyagulanyi agira abeeramu munamu agambye bannaye bamusse bamumaze naye nga ate Kyagulanyi era n'agamba kati tewali gye tweyongera tukimalira wano ku office otuuse ku office anti office eri kumpi n'edio kwabadde n'ayogera ku radio oluvuddeyo ku radio n'agulawo office ya platform n'agamba wano wekiggwera wano tulina okufuluma Kabale ng'obudde bukyali kuba nanyi plan zayo tuzikenga vele bano bafalaza tubalaba munne ng'ayogerera awo maze ng'agenda agulawo office ati mu process y'okumu office omutemu gya kubuukira naye edi muntu abadde mwali ne babaka akasajja ne bakajjawo kabadde kamazinga kamwevumbise bwe kati kagenda mumuyoola ne mwana Kyagulanyi naye ng'ali fit n'asuka n'akateekamu emikono bw'ati gadi ne kazigwamu n'enkulabiraawo bwe bakasikawo ne bakalya ewa kabadde kagala kumutira bamaze okutegera nti plan yana efudde kuba Kyagulanyi yogeddawo n'agamba wano wetukoba situyeyongerayo kubanga ebima baffe baabibye atuka kusindika kiira mangu nnyo ajja omulimu agumalirizawo n'ate munnaye nagwo ne gugaanirawo kati zigenda kudda okunywa bannayuganda mwenna gye muli musabibwa okuba so vigilant so amaaso gammwe gali so open so widely okulaba nti mwetegereza nnyo embeera bwe Kyagulanyi jajja ne kamera zammwe zibeere nga ziri labbed nga nsiimuule bulungi ng'eriiso liraba buli kamu nga tujja kulaba muntu ng'ali blurred ng'omuntu talabika bulungi obayo yaani ng'omuntu tumulaba nga fiiti yenna nga bw'ali kubanga kati ebigambo byatabuse dda olaba kibadde bwe kityo mu Western Uganda gye badde talina buwagizi kati ate mu Buganda Luweero kinaaba kitya kati ate Busoga kati ate Bugisu kati ate mu Northern Uganda kigenda kuba kitya ennamusa tegenda tukudda ku nnyoge ku luno nno ebigambo bigenda kusobamu ne Bobi Wine yategeereza nti mugumu nnyo ebyo tebimutiisa tebimulya era tebimala mu maanyi ate nga mission gyaliko ya kubanja buwanguzi bwe
era kino kigwera ntebe mu ntebe. Agamba Museveni alina option bbiri okutta Kyagulanyi eyo teriikera tagisuubya kuba tejja kuyitamu, wabula alina option bbiri: okukuba abantu abasituse abali mu kwekalakaasa mu mirembe n'akuba amasasi, ICC neragira akwatibwe oba akubwe ajje ku ntebe, oba Mwami Museveni okuleka abatambula mirembe abeekalakaasa bayingire State House agifulumemu nga nabugisimufungize adduke n'agasawo g'essente ngowe Gaboni wadde agenda okudduka nago aye ne bagamusuuza. Mwami Museveni bajja gamusuuza tajja gafulumya ggwanga lye. Kati ezo mission ze option zalina bbiri ate zombi nga zimufulumya entebe. Kyagulanyi munywevu nnyo n'okusinga bwe wali olowoozezza. Kyovula buli kimu akikola nga munywevu nnyo. Bagezeeko kwagala okumusitopinga e Kabale nga mutawozi road block okumutiisa ati sambuda bidaivated yiteeri n'agamba sijja kuyitayo. Wano we nnina okuyita mpita mu kkubo. Ndi Munnayuganda mpa omusolo mpita mu kkubo sijja kuyita mu nsiko mu nguudo zitali nnime mpita wano. N'alemerako abantu ne bagamba tugende ne bayitawo. Polisi n'epondoka tewali kye balina kukola kuba tewali akubye ejjinja, tewali akubye muggo. Era Kyagulanyi akubisiza akubiriza Bannayuganda yonna gyagenda okuddako okujja nti banaye tubeere bagunjufu, tubeere bagezi, twebeereremu, tetugezane tukole effujjo lyonna. Bantu bajja tuprovoke naye tubakolako effujjo. Temukasuka ejjinja, temukwata omuggo, era temugezane mukkiriza omuntu yenna abayingizaamu ng'akola effujjo. Oyo tujja mukolako. Agambye oyo n'anayingira mu konvoyi ya Kyagulanyi ng'ayagala okukola effujjo bajja mukolako ng'obuyinza bulagiro bwa National Platform People Power. Era kati awo n'amaanyi akakode aka Museveni kuba kaakamanyi nti kasita Mwami Museveni alabanga ekintu kimususeeko ng'ateekamu abakozi b'effujjo ng'afuna waakubira emigga okutta ne tear gas, bagambe nti nno be basoose okuprovokinga then twali tulina okuprotectinga. Awo no Bobi Wine agamba twava odda tubalaba era yonna gye tugenda nti temugezane mukola effujjo, temugezane mwesemeza omuntu akola effujjo mu laale zammwe oba mu movements zammwe. Kuba Mwami Museveni tewali tteeka Kyagulanyi lyamenye lisobola mustopinga akola kino kyakola. Era Mwami Museveni agezaako kirinnyiramu ate giba miwunyo. Kyova olaba musajja yatidde ali mu kukanga tamanyi kiki kiddako naye bintu byamusobyeko kati Kyagulanyi yafuga eggwanga. Buli ggulire lyansi, buli ggulire lya Uganda lyogera ku Kyagulanyi. Programu za government ya Mwami Museveni zonna zaafudde. Diversion zonna ezibadde zikolebwa zonna zaafudde. Buli muntu ayogera ku Kyagulanyi, tewali atayogera ku Kyagulanyi. Oba oyagala oba toyagala buli muntu ayogera ku Kyagulanyi leero. Kubanga it's too massive. Kino yazzeemu kati okuvuga amawulire. Kuba badde bagamubyeko ennaku ezo nga baagala bamuwe bw'alina okutambula. Nga bamuwa kyalina okwogerako, bamuwa kyalina okukolako ye nedda bagundi. Kana akazannyo nkamanyi. Nze nina kuba leader, nze no balidinga mwene mwogera ku nze n'akikola. Era amazima leero boogera ku Kyagulanyi, buli ayogera ku Kyagulanyi, kaabaana ayogera ku Kyagulanyi olwaki kyali mu kola lwa leero. So oyo musajja mugezigezi ate alabayo mangu nnyo oli original anilule ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ate nno agana amawulire olugudde mu matu ga bannaffe Bannayuganda obukulembeze ba National Platform obadde bukola omulimu omunene okulaba nga bavunza Mwami Museveni n'okugirabisa mu mawanga g'abazungu abadde bawa Mwami Museveni ensimbi. Buno obubaka omawulire olubatuuseeko omukulembeze akulira diaspora omukulu Daniel Kauma Dokitaali okuva ali mu ggwanga lya America n'awandiika omukuku gw'ebbaluwa omunene nnyo ku ebyo ebiguddewo oba ebibadde bigenda okukolebwa ku President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine government ya Mwami Museveni. N'agamba nga yogerako ebbaluwa gye tuva okusoma ey'okwagala okutemula Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu bitundu ebya Kabale. Agambye nti Agent alert, threat to President Robert Ssentamu Kyagulanyi's life, call for calm and vigilance. Dear Ugandans in the diaspora, we write to bring your attention to a deeply concerning development that transpired on Thursday, August 31st, during the National Unity Platform's nationwide tour in the Kabale region. It has been reported by the National Unity Platform Secretariat that credible information was provided indicating a serious threat to the life of our President, Robert Ssentamu Kyagulanyi. In light of these threats, we urge all our supporters to remain calm but vigilant.
We understand the gravity of the situation and assure you that the diaspora team is actively engaged with our colleagues in Uganda. We will provide timely updates as any new information emerges. Sadly, such threats do not come as a surprise given the political involvement in Uganda and the significant challenge that President Robert Sentamu Kyagulanyi poses to the long-standing rule of the Museveni family. As a nation, we find ourselves at a critical juncture with the eyes of the world upon us. We want to emphasize that the diaspora leadership is closely monitoring the events unfolding in Uganda. We are committed to taking the necessary steps to engage with our stakeholders and partners in the diaspora. Together, we will ensure that our voices are heard and that the rights and the safety of President Robert Sentamu Kyagulanyi and all Ugandans are protected. During this critical time, we kindly request our support and solidarity. We kindly request your support and solidarity. Stay informed, spread awareness, and remain vigilant. Let us unite to safeguard the well-being of our president and champion the cause of justice and democracy in Uganda. We will continue to monitor the situation closely and provide updates as they become available. Together, we can overcome these challenges and work towards a brighter future for our beloved nation. In solidarity, Dr. Daniel Kauma, NUP Diaspora Leader. Bibigambo ndowooza mubiwulira n'ateekawo ebbaluwa eno efulumiziddwa ekibiina kya National Platform ekakasa nti olwaleero Kyagulanyi abadde bamumiza omusu mu disitulikiti ey'e Kabale Kigezi. Ebbaluwa ye naye agitaddeyo ono yakulembera National Platform mu diaspora Dr. Daniel Kauma era agamba tambikwitiremu mu lukwakwayo nti amawulire agabadde ag'okutuusa obulabe ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu bitundu by'e Kabale Kigezi gabatuuseeko, naye asaba bannayuganda mwenna mubeere bakkakkamu ate mubeere beetegereza mwebeereremu. Nti bannayuganda mwenna abali mu buwaŋŋanguse so abali mu emitala w'amayanja tubawandiikira okubategeeza nti tulumirwa wamu n'ebyo ebigenda mu maaso mu Uganda ebibaddewo olwaleero mu bitundu eby'e Kabale babadde baagala okutta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 mu mwezi ogw'omunaana omwaka 2023 bw'abadde ali ku ntambula ze ez'okwetoloola eggwanga Uganda eza National Platform mu bitundu Kabale. Nti kitegeezeddwa nti ekibiina kya National Platform ku Italiot obukulembeze bufunye amawulire agaalaali okuva mu nsonda ezeesigika nga waliwo okutya okupanga olukwe lubadde olwokutta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu bitundu eby'e Kabale. Nti amwekyo nno okutiisatiisibwa kuno tusaba buwagizi era tusigale nga tuli bumu ate nga twebeereramu. Tutegeera obuzito Kyagulanyi Ssentamu bw'atadde ku mwami Museveni mu kiseera kino wali mu kutalaagira eggwanga era ffe nga bali mu diaspora tugoberera buli ekigenda mu maaso ate tuli wamu n'ebyo ebigenda mu maaso era tujja kuba nga tusobola okwongera bannaffe abali mu diaspora okubawa amawulire ag'enkukunala agagenda mu maaso ku ebyo ebyokwagala okujja obulamu bwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebadde mu kitundu eky'e Kabale. Nti mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu obulumbaganyi buno oba okutiisatiisibwa kuno tekuzze nga tetukyewuunyiza kubanga okusinziira ku kazito Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine katadde ku mwami Museveni akamulimbulago wano amutadde mu ccupa tekyewuunyisa nti nakyemalira ebbanga eddene lyamaze mu ntebe ne famire ye. Ffe bannayuganda tulina okukola buli kimu ekisobose okulaba nga tweddiza eddembe lyaffe nga
nga tubeera bakalaba nga twetegereza nnyo era nga tukola ebyo ebisaanidde okujjako gavumenti ya Museveni kubanga amasi yonna gatutunuulidde gali ku ffe bannayuganda. Tugera okukikkaatiriza nti ffe abali mu diaspora tutunuulira, twetegereza, tugoberera buli ekigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda era tuli beeteefuteefu okukola buli ekisaanidde, buli ekyetaagisa wansi w'enjuba ng'okwogera n'abo abayimirizawo gavumenti ya Museveni, abagiwola ensimbi, abagiwa emmundu, abagiwa ebikompola, abagiwa tiyagaasi, abagiwa ebisi, okwogera nabo buntu ku buntu, maaso ku maaso, era tumanyi nti beetegefu okutuwuliriza ku bigenda mu maaso e Uganda, nti balina okukomya okuwa Mwami Museveni ensimbi, balina okukomya okukolagana ne Mwami Museveni kubanga ate afuuse buzibu mu ggwanga lya Uganda n'okwagala okutta President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ffe tugenda kukola buli ekisaanidde abali mu diaspora okulaba nga tukuma obulamu bwa Kyagulanyi oba tutya nga Mwami Museveni tamukutteeko. Bino nno bigambo bya mukulembeze Daniel Kawuma akulembera diaspora mu ggwanga lya America. Agambye nti mu kaseera kano ke tulimu ak'akazigizigi, akaseera ke tulimu ak'akanayo kyani, atusaba bawagizi baffe, tubasaba mitima gikalube gibenga egy'ejjinja, musigale nga mumanyi, mubeere bamanyi nga mumanyi biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Amawulire ago mugatambuze, bannama balala nago bagamanye, musigale nga amaaso gammwe gali wide open nga mulabayo nga mwebeereramu. Twegatte tubeere kimu, tusobole okukuuma obulamu bwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, omugabe w'olutabaalo lwaffe, era mu kunoonya obwenkanya mu ggwanga lya Uganda n'enfuga era demokulasiya. Anti tugenda kugenda nga twongera okugenda mu maaso nga twekenneenya embeera nga bwetambula, nga tutambula kagere. Era tujja kuba tubawa ebiki ebigwawo, ebyakagwawo oba ebigenda mu maaso ku bulamu bwa Kyagulanyi ne mu Uganda ne tuwaze zaalimu mu ggwanga lya Uganda. Nti bwe tubeera awamu, bwe tukolera awamu tuwangula era tuba ne obulamu obw'omu maaso obutangaavu obwa ensi yaffe Uganda. Nti obumu ge maanyi. Dokitaali Daniel Kawuma, omukulembeze wa National Platform mu diaspora. Otyo ebigambo bino zambiwulidde, ebigambo mubitegedde. Buli omu ali ku mulamwa ogubadde ogwakwagala okuggyawo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine obulamu bukomaawo. Kabale ne Ntebuse kubanga basanze ate Kyagulanyi mugezi nnyo nga drone yaziteeka buli wamu ezimuwa buli information ebegenda mu maaso mu gavumenti ya Mwami Museveni. Kati bannayuganda nabo bareactinzewo ku nsonga eno. Ngenda kuwayo katono then tuveewo. Eileen Anyango agambye thanks for sharing, nti weebale okutubuulirako kubaka buli ntubutegeera bannange nga kibi. Munnayuganda Sali n'agamba thanks a lot sir. Okay. Alice Mwetu n'agamba thanks sharing. Okay. Chazi wa Kyagulanyi n'agamba information worth sharing. Let's share comrades. Okay. Simon Ojere n'agamba but who declares the so like this? Okay. Simon Ojere, Gonza Helen n'agamba he didn't mention anywhere exactly, but what we know it's true. Okay. Sebuliba Esther n'agamba thanks dear. David Andrew Makumbi n'agamba thanks for sharing. Prince wenda okusemba naye Prince Charles n'agamba Museveni and your goons they touch our president, you will run naked with your guns, with your goons. Kyekiriwo bannayuganda obaka bo batuuseeko babitegedde kuba byatandise okutambula misana ne mbagamba omusajja ne mubalaga eyaze n'abuukira Kyagulanyi nga bamu balowooza byakusaaga byamannyo wenu kati ekibiina kifulumiza official statement ekakasa ebyabadde mu katambi sibyabadde byalwayi tebyabadde byamannyo wenu wabula byabadde bya ddala nga basajja baagala kuggyawo obulamu bwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Within no minute tutandike rest in peace RIP bannange ekitalo agenze woowe yaaye maama wiwi tufudde. Kati nno ekibiina kikakasiza nti bibadde bya ddala kyovudala Kyagulanyi waliwo okuŋŋaana azimaze essaawa 8 Kabale n'agifuluma
gwe tokyebuuza nti Kyagulanyi kwaba abantu babadde nabo abadde asobola obbata ssaawa 8 yandeyongeddeyo mu maaso n'ayongera okukizimba okwongera okutambuza message naye agambye mbalaba n'azannyawo emizannyo mu labadaba style okulaba ng'ate ababuuzeeko ne basigala nga beewuunya olukwe lwabwe engeri gy'aluguddemu naye ate ng'aluguddemu. Era information ne bagifulumiza okuva mu kibiina kya National Unity Platform ekakasa nti ddala abasajja abadde bategese ezzowe ly'okugyawo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu bitundu eby'e-Kabale. Kuba tebayinza kukkiriza ekitundu kye bagamba nti kyabwe nti Kyagulanyi talinayo obuwagizi, Kyagulanyi tebamwagalayo ate akolereyo ebintu bwe biti ebibaswaza ebyongera okubalabisa nti mwatugamba tewali bawagira Kyagulanyi ate bano bavuddewa. Kati balina okukola buli ekisaanidde buli ekigwanidde okulaba ng'ekyo bakiremesa, okulaba ng'ekyo baswaza oba batuukiriza ebigambo byabwe nga balaga ensi nti Kyagulanyi bannange ddala takola ki tayagalwa mu bitundu ebya Western Uganda naye ate baswadde nakyo panga eyo tuweewedde ate yegguddewo elaze ebitundu ebirala nti ate eri gyabadde bagamba nti bamwagala ate bamwagala nnyo. Kati competition weeri anaasinga okwagala Kyagulanyi kyekiriwo kati mu ggwanga lya Uganda buli gy'alaga it's a competition nga buli bamu balwana bagala ffe tuba tusinga tulina okusinga ab'e-Kabale tulina okusinga ab'e-Kasese tulina okusinga ab'e-Mbalala tulina okusinga bannaffe ab'e Fort Portal. Guno nno omuwazi munene Kyagulanyi gwazimbye gwataddewo okulaba nga atadde gavumenti ya Museveni ku bunkenke kuba ati emirimu gyayimiridde mu gavumenti ya Museveni byonna ebadde byogerwako ebadde planning byayimiridde kwe twali kitambula. Gwe weetegereze mu mwaka gwe gumu almost mu mwezi gwe gumu n'ofuna threats 2 nga gwe president w'eggwanga obaako kyogera oba olina kulyawo kewa obadde oliawo banka yesiyonna gy'obadde weesigamyeko kuwe essente ezigula emmundu ezigula tiyagas ezigula amasasi ezigula ebikompola ezigula bomu ezigula emmotoka ebifuwa amazzi agabalagala n'esazaamu ddiiro eyo nti tetugenda kuddamu kuwa ssente. Waitwa ennaku ntono nnyo lumu 2 Kyagulanyi kkooti y'ensi yonna n'erangirira nti nno Mwai Museveni mutabani we Anita Amongi n'abanene mu gavumenti ya Museveni balina omusango gw'okuddamu gw'okuwoza nti obujulizi bwe bafunye nga kkooti y'ensi yonna butuufu nnyo 100 ku kinnaakyo Mwai Museveni alina okubitebya. Gwe oba gw'okola otya bakuggyeko ensimbi ate wadde kkooti y'ensi yonna ekwetaaga oba olina okusirikawo olina okulyawo akawaanyi kati obula Kyagulanyi ajja kutambula freely. Era kye balina okukola kupanga baasasini bagambe mbu bantu bali tebamwagala bye bamwekutidde oba bagambe ADF yakoze ki eyamusse. Bino byonna ffe olaba situation nomanya kye baagala okukola era kye bagenda okwogera. Tebayinza kusukka ADF, tebayinza kusukka nti abantu badde tebamwagala kye baagala obula basiba abantu baleme kugenda Kyagulanyi asigale nga bwannamunigina bw'anaabanga alina abantu 2 3 batini abajja kukola assassination yonna agamba abantu bali tebamwagala be bamwetidde abantu. Oba olaba oba batandika akuletawo akajagalalo baleeta agavubuka agayayeyaye gajega kuba abantu emigo gakube poliisi awo Mutemba awo embeera etabuka eve mu mbeera bagamba badde Kyagulanyi awo yenna Katemba Kyagulanyi amulaba era byayogedde n'agamba nti twebeereremu tetukkiriza efujjo yonna tuyingiramu gye tugenda bagazeako bikola eno gye tusoose n'ate nga tuli bagezi tubalaba bonna ne tubasannyalaza abadde baagala okukola effujjo. Kati nammwe eyo gye tujja temukemebwa muli essente zammwe naye temukemebwa okukola effujjo ya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi kuba tubalaba tujja kubalaga lwaki batuyita aba anilule abali original Kyagulanyi yabyogedde wali e-Kabale so move zonna aziraba ezikolwa Mwai Museveni ali naawe okiraba kaate kobe gwe nga gwe obadde ogamba nze taata wano oli naavayo najja n'akuwambako sho zonna n'awamba nga buli muntu akkiririzaamu oli gwe twali akukkiririzaamu naye nga ate oligamba ensi nti gwe taata kiba kitegeezebwa taatawo tebuliiwo era oba alina okukasajja ojjawo okyoyo atutte eshooyo naye ate nga tekikyasooka tekikyadda mabega kuba Kyagulanyi yasooka kunyweza bikonde eri mu international community. Mwai Museveni yonna move gy'akola emutwala mu kkooti emutwala mu kkomera yonna move gy'akola esobola okulumbisa okuleeta NATO nekuba eggye lya Uganda lyonna nerifufugaza abagala abatali ku ludda lwa bannayuganda n'abafufugaza bonna onyonyi ne babwokya abo obusimanya bubeesi bwabwe bonna ne babwokya within one day within just hours
nga Mwami Museveni lufumo Mwami Museveni yonna alabayo amanyi banne bakulembeza n'abadde baludde mu buyinza engeri gye bamalirizzaamu engeri gye bafulumyemu Entebbe ng'amaze okutuuka mu kkooti y'ensonga ati naye alaba eyatuuseeyo Eru Bashir we Sudan n'ebyali bwe bityo ng'abiyita by'amanyi ono byakusaaga kati aliwa kati Mwami Museveni naye akirabayo agamba luliba lutya nga banzije mu ntebe nga nkyali mulamu maama ekyo Mwami Museveni akitya obulamu bwe bwonna naye ate very soon kiyinza okutuukawo ne mukirabako. So Kyagulanyi yaliyo dagamba omwaka guno gugenda kusisimula bannayuganda olunaku lugenda ku kyalumu nga tuli mu State House. Yakyogera kate nti njagala bujulizi Mwami Museveni kamutanda akole any mistake oba okuba amasasi oba kuba tear gas oba obujulizi kkooti y'ensi yonna bwe yeetaaga bwerinze eri wali esimuula mimwa esimuulanga erinze kulisivinga bujulizi bwa Kyagulanyi ku Museveni bwerinze. Kyagulanyi agamba bonna nja kubikola ate mu mirembe mbalabise mu mirembe ate mbawaabire ate kkooti ebasingisa omusango mu mirembe babasibe mu mirembe byonna Kyagulanyi abyogera kate nga talumamu ati Mwami Museveni tayinza kuba nga ateredde bulungi tayinza kuba nga ali bulungi. So plan zino zonna zijja kukolebwa naate Kyagulanyi ajazibuka. So ge mawulire agaliwo abasajja olukwe lubadde lunene olw'okugjawo Kyagulanyi Center mu Bobi Wine ne mukama waabwe nti ate olukwe luno muganda wange nolaka lugudde butaka olukwe lwabwe lubatuddemu ate bo kennyini olukwe lubeetuuliddemu lwe babadde bapanze okutwaliramu Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine olukwe lulabika ate luzitoyeemuko Kyagulanyi olwabiguddemu n'ababuuka n'abatebuka ye n'ayitamu bagenza okujjukira nti tulina okutuusaako eyo kino na kino nga Kyagulanyi yamazeeyo dda kyova olaba olukuŋŋaana bujja zimala ssaawa 10:11 olwaleero ssaawa 8 badde afuluma Kabale abikoze mu labadaba style awo nabo ne beewuunya bikimu kyabadde bategese ne kifattogera ati manye engumi zeyo zivuga baka curtains bagamba ate omuntu twabagambye ABCD ate lwaki kiri ebbachadda. So oyo ye Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine tanywa guteese amagezi bwegali ate ne intelligence weeri toyinawo omukwata offside tulina omukwatira off guard bulijjo yagala okudda eno abaakulaba bulijjo yagala okudda eno abaakulaba bulijjo yagala okudda eno abaakuziga vele kati ye yagambye nze nabasomye bano dda kyebaagala okuzaako nkiraba kati Mwami Museveni ali mu kattu waatuddera Kyagulanyi agambye nti muli mbulago bwe nti mutuze talina kyasobola kukola alimba kyoge mazima. Mwami Museveni kale kikola tewali alina ebigambo bilaba bulabi ani yali akirabye ko Mwami Museveni n'akuleka n'otambula n'aba abantu ng'akutunuulidde bw'ati ng'ani gwe yali akirabyeko nga Mwami Museveni anaakuwa space otandika okwegiriisa bw'otyo nga democracy yavuddewo Uganda naye Kyagulanyi agamba democracy tojja mukomyawo mu Uganda mu mirembe nga tuyiye musaayi n'ogumu amazima akiriko eno ye walk to freedom eno ye walk to democracy eri alaali etalimu kulimba etalimu kwewannaanya gwe yali awakana mu Kyagulanyi tabisobola bibi abisobola. Omwaka oguwedde nga kkooti y'ensonga tennaba kukkiriza musango gwa Kyagulanyi badde bamukuba nga tebamukkiriza kukola kintu kyonna naye kati batanomukwatako batanomusembera abalabi bavudde mu mmotoka e Kabale abasikale bonna beesize ne baddera ebbali ayitewo kuba baga tuyinza omukwatako maama ne gujja bagira Kyagulanyi mulalamu naye yoyo Uganda gye twagala yagamba tujja kivuga mu mirembe twali kutta abantu Mwami Museveni yatta abantu era badde atta abantu fesi tujja kutta muntu n'omu kati ye abatte omusango gusigale ku ye nti ye mussi fesi tuli bassi naye nga tugenda kukivuga mu mirembe tukimutamye tukimukeese tukimukooye ajja ku entebe kugiddukamu yekka Kyagulanyi gwaliko kimanyi Mwami Museveni byalowooza kati mulimu n'ebyokufuluma eggwanga lifulumya atya very soon kwa Kyagulanyi kyali kadde kilalamu. Kale nebaza nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako mwebali kutwagala mwebali kutugoberera bwetyo tukikuba no mpola mpola olwaliro lubadde lw'e Kabale Kyagulanyi amaliriza tuwaye first phase yatandikira Mbalala nga 28 ku Mande 29 n'agende Fort Portal 30 n'agende Kasesejjo olwaliro 30 abaana b'e Kabale batulaze omukwano mungi era kino ne kiggwa bwe kityo kibadde kya mukwano gw'amaanyi nnyo era wadde kibaddemu katemba abadde agala okukolebwamu naye ate Kyagulanyi amubuuse kati ate abaana b'e Buganda Luweero n'abaana abalala Kyagulanyi agenda okujja mu mulindirire kigenda kuba too massive. Mwebale nnyo okutugobereranga bale kubeerangawo mwebale kutuwagira mwebale kutuwabula mwebale
naffe tubaagala nnyo. Mukama Katonda nsaba bankumire, tujja kuba tuddamu tuwaye naye nga twerabira ku joininga membership ya channel eno Tovas. Akapeesa kali wansi kaliko ekigambo nti join, konako joininge atubere ba member, tutambuze ekintu kino mpola mpola wamu mu mukwano gw'ekitalo, ate wala osobola okusubscribinga netubeera nga tutambula n'amawulire ge Uganda ne gonna agana bagaliwo byonna ebinaba mu ggwanga lyaffe mu nsi yaffe, tujja kuba tutambula wamu nabyo ku lwa bulungi bw'eggwanga lyaffe, ku lwa demokulasiya, ku lw'obwenkanya mu Uganda empya. Mbaagala nnyo, Mukama bankumire, mweraba.